Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana yemwe bali kujja. Bampita Sophie love. Chala haji. Banange ebyokwogera nina bingi naye ngenda kubeera brief. So, point yange esooka ngenda sooka neebaze mwami Bosa kuba abangi tukolera abantu naye bw'ofuna obuzibu obw'okulwala Bosa abamu ne bakikulekamu. The asabye family, Mustandize for Eva, thank you so much. The neighbors, Mama Narrace on Afkamide. The neighbors, Mwami Bala, Awamane Gloria, Abachiyamago Eva, Retwaso Mutuari Nakasero. So, Bambi Toyanza, Nyotoyanzige, Echirala, the neighbors, Abantu Beblaya, Waze Bade Kunganya Sentezo. Era nga zitukira ku simu yange kulwa Eva era mumwenna yali yabamba so kyonna kye mwatusuubiza kwatusikaza omwana oyo Fred kyonna kye mweyamye sigenda kiraga wano mu bantu naye mwami Bosa Rita Kaggwa awamu n'abantu bonna b'okunze eyo so ffenna tutandinge for Eva kulwa mutabani waffe Fred bambi tukikole nga we twesuubiza okubeera nga tumubeererawo era nga n'essimu ye kweri konna k'olina akatono bambi beera ng'okamuteerako ku ssimu mwebale nnyo mwenna ababeereddewo Eva kuba baneemukoze byonna abayimbi mikwano gyange ng'omuntu n'abadde batusuubiza okugula tebosi baneesente buzireeti nkyogeredde mu kamera kubanga ekivulu kye kikyagenda mu maaso ffe tetukyazeetaaga so tiimu ekuze ku by'okusiika banange mwebale kulaga Eva mukwano atukusabira ayingire eggulu nga bwe yatusuubiza kubeera ali mu ggulu n'atugamba tetukaaba atugamba tuba tusobola twambale white lwakuba enkuba ebambi abamu etulemeseza so bambi Allah akunguze emirembe Eva waffe tukwagala nnyo balamusizaako mwenna abooluganda amannya n'eddoboozi nze Shirah Nabasumba banange ebyokwogera bingi naye olw'obufunda bw'obudde okusookera ddala neebaza Mukama olw'ekiseera kyatuwaddeko Evelyn banange Evelyn oyo mpangadde naye nnyo era kyensobola obbagamba nti Evelyn abadde alina omutima ogwa golodi ogutasangika nze okuyingira mu industry nali mwegomba Mukama n'amuntuusaako n'anjigiriza okuyimba nampa confidence ankonekize ku bantu bangi nali sisobola kuyimirira mu bantu bwenti kuba n'oluyimba lwe nasooka okukola bakuba track nga bwe erinnya Shirah genda nga ntya nga sisobola kukola oluyimba nga simaze dduweereza Evelyn okuluwulira banaye sigenda kumentioninga omu ku omu kubanyiza okukola ensobi ye yanyigiza mu Zubairi family nitandika okuzannya kuba waliwo obugambo bwe nakozesanga nga kumusanyusa ngayinza omugamba naye mukyalo otyoboose kati obugambo obwo nga ayinza okuseka n'abula okufa nanga neshiromanyi toli muyimbi buyimbi naye olinamu talenti ey'okuzannya n'antwalira director Bosa nenyingira mu Zubairi family era nzanya nga Shirah olwopati zenzannya ez'ekyejo naye bambi Zubairi family ebaddewo nnyo director Bosa n'abalala sigenda kumentioninga kuba buli omu akoze nsaba omwoyo gw'omugenzi omukama gw'omuze mirembe mwebale nnyo nze Shirah Nabasumba Manekano mbadde nkerabidde banaye ffenna abali mu media kino tukikolerere banange kino tukikolerere omuntu okwewaayo nastaninga naawe paka ku last moment banaye tekitera kubakyawo abamu twematira olw'amannya because bandaba ku TV all the time bandaba bwakabi kuli ennyimba ennungi like I'm there mukwano munnaye ojja tuka okwetaaga abantu nga tebasobola kujja but Evelyn has been there for everyone nange kamwa kwogera okwagala ennyo Eva kankibagambe kuba talina lunaku lwetaaze Sophie love nessibaawo n'abalala bangi bakwini Florence Rita Penny tuli bangi mikwano gya Eva nkimanyi buli omu akoze paati ye naye kino tukikolere baganda bange bira njagala nakaaba omwana oyo abadde n'omutima omulungi I for one when I joining a media that was okay when natandikira naye nga ntya n'okukubira omuyimbi nti mpasho like an interview But when I try to produce a nangamba nenda Sophie namuko mulimu abantu
tobamanyi. So I called Eva. Namugamba Evelyn lagu mbadde nsaba interview ku bantu be nasooka oku-interviewinga. It was Evelyn. Nangamba Sophie Dipunga bambi nampa show ennungi. From there nenjagala omwana mpaka kati tinebeyanikubidde kusaawa omwenda ez'ekiro mbaawo situlekeraawo okwematira tubeere mu bantu tusobole okufuna kineeno tusitudde abantu bangi ive emikwano gyalina minene atugase ku bantu bangi. So be down because obwasirimu tebukola. Mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi n'akalala nange akasembayo bambi mubeere n'ebitiro ebirungi. Tomanya kitalo maama kitwala bemukwano tomanya muntu mu nsi kyosiga essaawa zino osobola kikumbula olunaku olulala. Mwebale nnyo.